Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha tamanyi yadde okuyomba. Samantha kyenkusaba kakkana kati njagala sente kuba kati wabyononye kiki ogenda okola wongo omusajja Jacob akimanyi siri lubuto gomanya ebintu bino ngejje nabijjayo okubanga nakikoze nga sina pulaani. Kiki ogenda okola? Kyenkugamba kakkana kati tolaba yogera sirina buli kuba bibiri kola kakimu okumpa sente n'okubako ky'oŋŋamba tulina kyusa bino ebituka tabina bagenda wala. Abakazi abalungi tebayombanga bwe okitegedde. Kati value yo oba otandise ogikakkanya wansi. Saga toteeka luzungu mu nsonga zino. Wulira nze kye nakoze nakikoze nyina ekigendera. Okitegedde. Namata oli mukazi mulungi osobola ofuna omusajja akwagala n'akufunisa olubuto n'ozaala ne muzaala abo. Ensonga si yakufuna musajja njagala. Ensonga jo toyima bintu bino tobimanyi. Ati kyengamba tobimanyi. Tomanyi nsonga lwaki nafekinga olubuto olwo. Anti kati nze nakikoze nga njagala tuve mu kufekinga. Kati ugenda kola ki? Oli kisiru ngenda lufuna ntya? Jacob ali ngenda mujja wandoke mfuna olubuto. Olubuto kati omayiba bina amaaso naye tebiraba. Omusajja akuli mu maaso. Okitegedde? Ndeka nkufunisa olubuto olwaddala tuve mu byekiyanga. Kozi gwani? Nze musawo Ivan. Tulina musawo ina amagezi oli kisiru nfuna olubuto olwaddala gwe naye bakuzaalira. Nerekera okunvumanya. Totegeera. Kali gwe omusajja ino obwo buviri bwonna bulinga bumwayo sibanyi bulinga byoya bya pusi birawe bakuzaalira. Gumuli olina kaki? Okay, kati kankubuuza ogenda kikola otya kubanga Jacob namugambye amazima. Kati ogenda gwa ino kitereza. Anti kyekyo kyenkugamba ate oli mu kuleekaanira waggulu. Kikyogezako gamba. Walidde sente zange emitwalo 5 otekeko n'eryompetu mutulisiboole kati wulira kyenkugamba kiki olubuto oluli fake era ojja kutuuka ekiseera nga babitegeere nti luli fake so bw'ofuna olwaddala mbutuufu ne bwe luba nga si lulwe kiri nti olubuto alulabye nti mwebiri ye kyayagala omumanya olubuto mwebiri okitegedde sokoleeta emitwalo gyange 5 tudde kweyo ensonga ate emitwalo 5 giri ate giri waba gitaddewa gyakoze omulimu gwe linda ko gwe emitwalo 5 girira munaku 2 nkugambye gyakoze omulimu gwe waŋŋambye nagukoze kati gwamanyi gwalina okuterewa okwetereza jujjuzi wajja nenkuwa sente era nomala n'okwata ebigere n'ogana otwala olugamu amangu ago sente wazitaddewa ezzo mamire ogenda ozisigo olinga alima Namata kankubuuze kyenkugambye kikola tekikola simanyi nakumanya ndikankuwa olubuto olwaddala omusajja omuga ate nze kamugamba nzeera kuddayo kati wolumpa nga okomawo nga nkukebera nga mugamba kituufu olubuto mwebiri luli eri kirabika oba ebyuma byali byekyanze oba omwana yali azze eri mu byenda omanyi abaana basobola okwekweka eno mu mugongo babeerayo ne simulabo ekitegedde kati nsobola okuddayo ne mmulimbulira lwaki kisiwasookerako nga tunatwala mitwalo gyange 5 okumanya oli anti naawe okujja ng'okandaaluka onoogwa n'okugwa wandisoose kujja kubanga nabadde nakikoze nga nina pulaani emabega kajja kola kikola naawe ino soko kirowooza nesigwirana na bintu ani ojja kirowoozaako nga n'obudde bwe bugenda singa twakwatagana dda naye obubuzibu olina omwamwewere gulinga gw'abakazi ate muwere ate olaba eyo ddiiro era mba nyina okubaako ne byentereeza kati era mba neetaagayo emitwalo ngaana naye gondiko wazze kunkaliza embuto zo zireke nsobola kino ekintu kyezanyira nga tokiriimu tofaayo nange zireke naawe bireke akunze naawe ani yeetaaga munno bireke
nasooka kwebaka ndowooze bulungi simanyi nakyakukola. Tisha. Wangi musawo. Tichinga osiriikiridde. Tidda. Wano olinga ntidde. Kiki? Nze wentyo. Feel at home. Leka nyumirwa akaseera kano ke tuli mu kyogamba toyagadde, tokaagadde. Nkaagadde era neeyanziza. Nkulaba nga ali ku bunkenke. Ze embeera zange munnange. Naye ng'ogamba ki? Oli bulungi? Kyenyinza okugamba ndi bulungi kati kubanga ekitera okumbeeza obulungi era ndi nakyo wano. So kati ndi bulungi mpaziku. Nange ndi fine. Oli fine lwakuba olw'akaseera kano oba? Ndi fine olw'okundeetako out. Nfuna ku byokulya ebyokunywa byonna. Okay. So mukwano. Nze nkyakkaatiriza ensonga yange. Kale amazima nze sikiraba mu buzibu. Gwe simanyi buzibu butuufu gy'oba gy'obujja, simanyi gy'osuubira kuva buzibu kuba tewali. Nze mu butuufu nze ondaba wano. Sikyayagala na kubeera waka. Ku mulimu mba ndi awo nga buli anyagala kukubira ssimu, njagala kwogera naawe, buli kimu nze ndaba mu mannya go. Lwaki tontaasa? Kuba nze ndaba naatera ndowooza n'omukyala wange otandika omuyita amannya go. Lwaki tonyamba? Ekintu kino ne kiggwa. Kkiriza mukwano, abakazi abalungi tebalumya. Oyagala obulungi Katonda abukuggyeko. Tisha. Wangi. Mpulira. Mbulira mukwano, okirinako like okiraba oti. Okirinako obuzibu. Musawo nga bwe nagamba nti neetaagayo obudde okirowoozaako. Naate gondaga nti oli ku sipiidi nnyo. Ate nze ebintu bya sipiidi sibisobola kuba birumya. Kati Tisha, obudde nawe bwetaagisa ki? Nze obudde bwennyini obudde nkukakasizza engeri gye nkwagala. Kati ate obudde obwo oyagala bwaki? Totya tewali kigenda kutuukawo. Nze nja kukubeererawo ne bwe kinaaba ki nja kuyimirira emabegawo. Musawo ebyo byonna obyogerera awo. N'ebituuka n'ebibeerawo n'onneefuulira n'ennumwa. Ekyo mu pulaani zange mbadde sinaba kirowoozaako. Ate era sijja kirowoozaako. Butuufu bukyantya nga nkwefuulidde Letisha. Afande gye bali? Kale Jacob, gye bali. Kale. Kati afande nina ebintu bingi bye nkutumye ogenda oŋŋambira nga gundi Namata. Ne Namata oyo muli wankwe. Okitege nti ebintu bino bye tumugamba jjukira bimunyigiriza kuba tuli mu kumukaka okukola against her will. Tumukaka okukola byawulira nga tayagala kukola ki? Kukola. So asobola okufunayo ekimu ku byenjagala akole ate n'abikozesa okukaminga back at me oba okukola ngeri ya revenge oba okufuna engeri gyava mu bino byenkola ki ate byemutuma. Kitegeera. Kakati nabadde awo n'endowooza ne ŋŋamba tuyinza kikola tutya. Kati njagala kumanya muli asobola okukuuma ebintu bino ng'ekyama oba singa afuna chance ng'alina okubyogera agenda bugenzi akole ki? Abyogere. So kye nasazeewo
njagala ogenda oyogereko naye kwegamba beera nga atakolagana nange oba okitegeera njagala weefuule nti tokolagana nange weefuula ayagala okumanya nti Jacobo kiki ekyo kyakulinako okitegeera omukemeekeme olabe nti oba asobola okwogera singa aba afunye chance eyogere ebyo byenjagala ayogere oba asobola okukola ki okubyogera naye Namata njagezaako naye sisuubira nti Namata ate muntu mwangu okutuuka kwekyo naye njagezaako ndabe Namata njagenda kwegamba oyagala kumanya oba byemukola naye asobola obyogera oba asobola obikozesa against me okuva mu ekyo ate kyemulimu ng'obaako oyo okunkolera byenjagala n'asalawo oba byase oba bigamba abantu kyenjagala okumanya njagala kumanya oba emimwa gye gyaluwewere njagezaako ate ogenda kugezaako afandi bino ebintu obisobola gwekola bwoti weefuule nga akyanoonyereza ebeera nga anoonyereza omugambe kiki ekyo Jacobo kyakuyinako nga bw'akigamba okolerawo kyayagala okole mu mbeera bwetyo kale nja kukikola nja kuba ninze feedback yo nekimanyi kisoboka ekyo neera mu bwangu ddala loozeera oluvaano kyenjo tusooka okukola ekyo kijja kunsanyusa nnyo kale Jacob kale beera bulungi kale neebeera bulungi buyinza okukeera ddala nga nkwefuulidde olwo olunaku terujja kubeerawo ate okimanyi nze natandise n'okugenda mu jimu nga lwaki nkole omubiri nkukuume tulya njagala nkukuume buli kaseera abayaayi baagala okukusemberera nagamba gw'oli kimuli kwegaba buli muntu sikulimba buli muntu ayagala kinoga ekimuli ekyo kati mba nyina okukukuuma n'omukono gw'ekyuma naera musawo kale olaba naliko komulaavu nebinnumya so kati mbadde saagala kudda mulaavu birumya essaawa eno oŋŋamba birala naye bujja kukyangu oŋŋamba birala ondekewo omenya omutima gwange nga lwaki mba ngumenya olina mukyalawo omukyala muleke olinza amukontroli nga busobola n'okukyenkya ne mugamba fuluma ennyumba yawe toba nakutya nze nkusuubiza kujja sitimpa kigambo kyo kyokka nti okkiriza nze nkulage kyennyinza okukola osirike nze ebirala bindekere musawo era mba sisobola kuwabwa mutima gwange wekyo nti nensirika sisobola kuba toli wange nga lwaki oli bba wa sisita wange musawo eyali katugambe eyali wangi taata eyali kuba nze mbutuufu buli wenkulowoozaako nkyawukalana simumanyi namumanya nze manyi Letitia omulungi wange omumbejja gwe manyi nze bali abalala sikyayagala bamanya ndinaani nabo ndinaani wano ndine Jackie oba ndine Letitia obudde buno oli mu bbumpa kubanga tonnaba kufuna kyeweetaaga naye olunaafuna kyeweetaaga togenda kuddamu kumpa budde gwoba otyo bw'okirowooza naye nga si kituufu n'omuntu omuyaayi wandibadde wamulabye dda tunula mu maaso gange Letitia mbutuufu kikyolabamu mukwano just obulako katini kwegamba nze luziro obulako obubuzi kujja kusena mazzi okitegeeza okimanyi ne sisita wange mutewe wamugambanga mbadde nkusaba oli muleke oli tumuleke tumwerabire kuba mufamire tuli bangi buli wonoomulowoozaako ng'era ebyo byoyogera gwe mutwale ng'ataliiyo musawo mu famire tuli bangi ate abawala abalungi ekitegeeza wona omala okufuna nze ate era ojja kuddamu ofune muganda wange omulala Letitia nze nafunye gwe namaze sikulimba siinaayo mulala sikyayagala kumanya balala omala kanziremu era nkirowoozeeko nze sijja kulinda nze sijja munaagaana kulinda omanyi n'abaganda bagamba omuntu sosolya bw'atafa munange atuuka ku lyengedde so kangumiikirize nja kuwangula ani sosolya
Ndamugamba. Okay, neza autya. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu. Samantha mukyala mulungi talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu. Samantha talina yadde obuzibu, naye omululu gw'abasajja omungi gwe gwamuleetera obuzibu. Samantha tamanyi yadde okuyomba. Samantha